Weewaawo ntendeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe wamu nange mu kuba tukyasobola okwatulira ddala ti Yesu ye Mukama. Njagala okumusiima ennyo olw'obulamu bwo, olwa famire yo n'olw'emirimu egy'emikono gyo gy'ogenda mu maaso n'okuba ng'okola, nammwe mwenna abatutte eddaala okuba nga mwekuumira mu kigambo kya Katonda. Faayo okuba nga munnyonnyokera ddala ensonga. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe, abawadde obusobozi obwo, abawadde okuyaayaana okwo okw'ebyo ebyawandiikibwa. Nga bulijjo, Mazima Kenneth ge mannya, era olunaku olwaleero nziguse nate tubeeko ensonga ze tugenda mu maaso n'okuba nga tukwasaganya, era olunaku olwaleero njagala tubeere nga tutunuulira ku nsonga gye tuyita okutegeera okw'ebikula ebibiri ebya Mukama waffe Yesu Kristo. Okutegeera okw'ebikula ebibiri ebya Mukama waffe Yesu Kristo. Mu Luzungu tusobola okugamba nti understanding the two natures of Christ. Understanding the two natures of Christ. Kikulu nnyo gwena agenda mu maaso n'okuba ng'owuliriza okuba ng'otegeerera ddala nti ensonga ey'okutegeera ebikula ebibiri ebya Mukama waffe Yesu Kristo nsonga nkulu nnyo eri okukkiriza kwaffe, kubanga ensonga eyo etambulira era nga yeekuusiza ddala ku ezo ensonga oba ensomesa enkulu nnyo ezoogera ku bulokozi bwaffe. Ekitegeeza omuntu bw'abeera nga talina kutegeera kwa bikula bino ebibiri ebya Mukama waffe Yesu Kristo, oba ng'abigaana oba ng'abiwakanya, kiba kitegeereza ddala omuntu oyo n'obulokozi abeera nga takola ki? Nga tabuyina. So ensonga lwaki njagadde ate era olw'ekisa kya Katonda tubeere nga tutunuulira ku nsonga eno wammanga. Oyinza okusanga nga abamu ku mmwe guyinza okuba nga gwe mulundi gwammwe ogugenda okubeera nga gusookera ddala okuba nga mugendera ddala mu maaso n'okuba nga munnyonnyokera ddala ensonga n'okubeera nga mugyekkaanyiza ddala bulungi ku bikula bino ebiri ebya Mukama waffe Yesu Kristo. So tugenda okubeera nga tulina enjigiriza ey'obulamu gye twekwatira ddala ekwata ku nsonga eno ey'ebikula ebiri ebya Mukama waffe Yesu Kristo. Kye tukkiriza ku bikula ebibiri ebya Mukama waffe Yesu Kristo kisalirawo ddala ensonga y'amaanyi ku nsonga gye tugamba nti oba amazima gali nti twalokoka oba nedda. Omu ku batume ayitibwa Yokaana, newankubadde yagenda mu maaso n'okubeera nga attaanyiza ddala mu njiri ye wamu ate ne mu mabaluwa ge obukulu obwa Katonda bwa Kristo n'obw'omuntu bwa Kristo Yesu, naye ekisinga okuba nga kyewuunyisa mu biro ebyasemberayo ddala ebyekyasa ekyasookera ddala ng'ekkanisa yaakatandika, Yokaana yagenda mu maaso n'okuguguba wamu ate era n'okuwakanya ekibinja eky'abantu ab'enjawulo abaali bayitibwa ba Docetists. Abantu bano mu Luganda tusobola okugamba be bantu abaali bagenda mu maaso n'okuba nga bawakanyiza ddala ensonga egamba nti Mukama waffe Yesu Kristo teyajja mu mubiri. Era abantu bano bagenda mu maaso n'okubeera nga okwambala kwa Kristo Yesu omubiri bwe yali ajja mu nsi muno, bagenda mu maaso n'okubeera nga bannyonnyola ekintu ekyali eky'enjawulo ekyogamba nti oyo ayitibwa Yesu yali nga omugenyi obugenyi atali wansi eno ate era ataali Katonda, wabula nga yalabikanga omuntu naye yali mu mbeera gye tuyinza okugamba nti teyali muntu wa ddala. So okuwakanya kuno eno okw'ekikula eky'obuntu obwa Mukama waffe Yesu Kristo y'emu ku nsonga gy'osobola okubeera ng'ogamba nti lubereberye y'emu ku nsonga eyasookerwako ddala okubeera nga abantu bagendera ddala mu maaso n'okuba nga balumba obuntu obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era abantu bano ba Docetists bagenda mu maaso n'okuba nga era bagamba nti Mukama waffe bw'aba nga yajja yali musomesa busomesa, naye teyagenda mu maaso n'okubeera nga afiirira ebibi eby'abantu.
Kuno nno okulabula kwa maanyi nnyo nti olunaku olwaleero era tuyina emiyaga egy'enjawulo egigolokose okuva mu bibinja eby'enjawulo nga boogera eby'ensimattu ku bw'omuntu obwa Mukama waffe Yesu Kristo ne ku bwa Katonda obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ensonga lwaki Yokaana bwe yali awandiika ebbaluwa ye eyasooka mu ssuula ey'okuna olunyiriri olusookera ddala yagendera ddala mu maaso n'okuba nga alabula eri emyoyo egy'obulimba ng'ateekateeka abakristaayo abannamaddala okubeera nga bakema buli mwoyo gwonna, era yagenda mu maaso n'okuba nga ababuulira engeri gye basobola okumanyaamu ate era n'engeri gye basobola okwawulamu emyoyo egy'enjawulo. Bw'oba ng'osomye Yokaana ebbaluwa esooka n'osoma essuula ey'okuna olunyiriri olusooka paka olwokusatu, tosobola kubeera nga amaaso go gabuuka ensonga eno wammanga. Yagamba abaagalwa, temukkirizanga buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda, kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Kati so mu biro byennyini Yokaana nga mulamu okusoomoozebwa kuno kwaliwo, era waliwo embeera ey'okubeera nti waliwo ebyayogerwa nga byali tebikwatagana n'eyo eyali ensomesa ey'ekitume. Yokaana olw'Omwoyo Omutukuvu awandiika nga agenda mu maaso n'okubeera nga ateekateeka abantu abakristaayo ab'omu biro bye wamu ate era naffe abajja oluvannyuma lw'emyaka emingi ennyo ng'agamba temukkirizanga buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda, kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Bye biro byennyini bye tulimu ddala era tulaba abantu bano nga bwe bali. Mutegeere nga kino omwoyo ogwa Katonda, buli mwoyo ogwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda. Tekikoma awo wokka, kubanga atandise n'ensonga ey'okukema. Waliwo bangi olunaku olwaleero nga bagendera ddala mu maaso n'okwatula nga bagamba Yesu yajja okuva eri Katonda, naye ng'ate balina ebirala bye batamukkirizaako oba nga balina ebirala bye bakola nga tebikwatagana n'ensomesa ey'abatume. Olwokusatu, nga buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Ogwo gwe mwoyo ogw'omulabe wa Kristo gwe mwawulira nga gujja era kaakano gumaze okuba mu nsi. Ateekateeka abooluganda mu biro eby'enjawulo okubanga banogaanira ddala ensonga eyo. Olunaku olwaleero tulina obutuuti obujjudde amaloboozi ag'enjawulo, ensomesa ez'enjawulo, enneeyisa ez'enjawulo, naye nga bw'otunuulira ebyawandiikibwa n'ebyogerwa nga tebikola ki? Tebikwatagana. Bakwata amazima ne bagagattako obulimba, ne bakwata ebyawandiikibwa ne babitoolako, ne bakwata ebyawandiikibwa ne bagenda mu maaso n'okubigattako. Yokaana yagendera ddala mu maaso n'okulabula abakristaayo ab'omu biro bye wamu n'abaleero ng'alagira ddala nti mu kuba nti ebikula ebiri ebya Mukama waffe Yesu Kristo ebiri mu muntu omwoyo, nsonga ey'ekyamannyo etasobola kubanga etegeerekebwa mangu, ensonga ey'ekyamannyo nti abantu balina obuzibu obw'okukwasaganya ebikula ebibiri ebyo okubanga byonna biri mu muntu omu, bamaliriza nga bagaanye ebikula ebyo ebibiri ate era ne bamaliriza nga bagenda mu maaso n'okujjulunga ebyo ebyagenda ddala mu maaso n'okuwandiikibwa. Y'ensonga lwaki mu Yokaana ebbaluwa ey'okubiri Yokaana era addamu buto ng'awandiika mu lunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana ng'alaga nti kubanga ababalimbalimba bangi abafuluma mu nsi abatayatula Yesu Kristo nga yajja mu mubiri, oyo ye mulimba oli era mulabe oli owa Kristo Yesu. Mwekuumenga muleme okubulwa emirimu gye twakola, naye muweebwe empeera ennamba. So kuteekateeka, kulabula na kubeera nga abantu banywereza ddala ebyo ebyali byabagambibwa. Kati gwe lowoozaamu bwe ziba nga ensonga zino ez'obulumbaganyi ku buntu bwa Kristo zaatandikira ddala mu biro nga n'abatume bakyaliwo, kati lowoozaako ku
ku biro bye tulimu. Olunaku olwaleero bano abayitibwa ba docetists oba obulimba obw'abantu abawakanya okujja kwa Kristo mu mubiri bazzeemu okulabika buto n'obulimba bwabwe okuyita mu bibinja eby'enjawulo nga ba Jehovah's Witness, ba Mormons, ekkanisa eya SDA wamu ate era n'amakanisa agamu ag'Abapentekooti nga bagaanira ddala obuntu obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era ne beerabirira ddala okuba nga bategeera nti obuntu bwa Kristo bukulu nnyo bwe tuba nga tuli baakumwogerako ng'oyo eyali agwanidde okubeera nga muntu owannamaddala eyalina okufa ng'omukiise w'abantu bonna abalimba. Yandifiiriridde batya? Yandigenza atya okubeera nga afa ku lw'abantu aboonoonyi ng'ate talinaako kyagabana n'abantu? Kubanga kyalina okuba yalina okubeera n'obwakatonda, yalina okubeera n'obw'omuntu. Obw'omuntu bwa musaayi, obwakatonda owataliiko kyakola ki kyakunenyezebwa kyonna okukakasiza ddala nti omulimo gwonna gukolebwa ddala buki bulungi nnyo ini ddala. Era nga tetunabagenda nnyo ne mu kukkiriziganya n'ebiwandiiko ebyakolebwa amakanisa mu biro ng'abatume bamaze okuba nga bagenda ebyali biwakanya enjigiriza zino enkyamu eziwakanya obuntu bwa Kristo n'obwakatonda bwa Kristo. Njagala tusooke tubeere nga tweyambisa ebyawandiikibwa okubeera nga tunagaanira ddala ensonga nga tugisimbira ddala nga tugijja mu byawandiikibwa. Bwe tutandika ne Yokaana ekisooka emu etulaga nti lubereberye waliwo kigambo n'aba ewali Katonda era kigambo yali Katonda. Ekyawandiikibwa ekyo kinywereza ddala nti Mukama waffe Yesu Kristo yaliwo nga n'ebintu byonna byali tebinnaba kutondebwa. Yokaana ekisooka 5 paka ku lw'omwenda enywereza ddala n'eraga nti ebintu byonna byatondebwa okuyita mu Kristo Yesu, era Kristo Yesu y'enkulungo ey'obulamu n'ekitangaala. Bw'oba wekkaanyiza enjiri eya Yokaana ate yo esonga ku nsonga 7 eziragira ddala nti Mukama waffe Yesu Kristo mu byaddala yali Katonda eyalabisibwa mubiri. Era bw'oba osomye ne Yokaana 1:18 ekulaga oyo ye yali mu kifuba ekya kitaffe. Naye enjogera zino 7 eziraga obwakatonda bwe zirabikiramu ekigambo ekyogamba nti nze nga Katonda waffe bw'atyo bwe yasookera ddala okubeera nga yeeraga eri Musa mu kitabo ekyokuva essuula ey'okusatu 14 bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga Musa abuuza nti bwe mba ngenze eri Abayudaaya bannange mu Misiri mbagambe nti ani antumye, era n'agambibwa nti ayanukule nga agamba bw'ati. Yali wakwanukula nga agamba bw'ati. Musa agambibwa okugamba Bannayisirayiri bwe yali agenza okuba nga abalaba nti yalina okuba nga abanukula nti ndi yantumye. Era enjogera eyo eyandi tugiraba nti omulundi gwe yasookera ddala okuba nga ekozesebwa erabikira ddala mu Kuva 3:14, naye ate era tulaba enjogera eyo eyandi esonga ku Katonda nti ninga bwendi ate erabikira ddala mu njogera eya Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'oba osomye nga tutandise n'ekisookerako ddala nga tutunulya ebifo 7 ndi walabikira. Bw'oba osomye Yokaana enjiri essuula y'omukaaga eraga nti ndi mugaati ogw'obulamu. Ekyo kyonna kinywereza ddala obwakatonda obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Yokaana 8:12 eraga nti ndi kitangaala eky'ensi. Kiraga obwakatonda obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ani asobola okwamatuka yonna gy'aba amatuse n'agamba ndi kitangaala eky'ensi? Tewali. Bw'oba osomye ne Yokaana essuula 10 olw'omusanvu n'olw'omwenda yeeyogerako ng'agamba nti ndi luggi. Bw'osoma atya ne Yokaana 10:11 agamba ndi musumba omulungi. Ndi oyo asonga ku bwakatonda bwe. Bw'osoma Yokaana 11:25 agamba ndi kuzuukira n'obulamu. Ate era bw'osoma Yokaana 14:6 agamba nti ndi kubo
n'amazima n'obulamu. Bw'osoma te Yokaana 15 olusooka n'olwokutaano egamba nze egamba ndi muzabbibu oba nze muzabbibu. So ensonga ezo nkulu nnyo nyini ddala za kubeera nga zifiibwako. Ate era bw'oba osomye ne Yokaana essuula ey'okumeka eya2 olunyiriri lwa 28 oluvannyuma lwa Tomasi kubeera nga yali yayogera byali amaze okwogera nti tiyali wakukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo paka ng'alabye emikono egyali giyiseemu emisumaali n'amabbali ge. Bayibuli etulaga nti oluvannyuma lw'ennaku ezaali zimaze okuba nga ziyitawo, Mukama waffe Yesu Kristo addamu alabikira abatume kwolwo nga ne Tomasi yaliwo. Era oluvannyuma ennyo Mukama waffe amugamba nti Tomasi, enzuuno siri muzimu. Omuzimu tegubeera na mubiri ate tegubeera na magumba. Kati zino engalo zikwatemu n'amabbali. Era oluvannyuma nnyo Tomasi yamaliriza ng'agamba nti Mukama wange ate era Katonda wange. Ekyo kyonna kisonga ku buntu obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'otuuka mu kuwandiika kw'omutume Pawulo alagamba Filipi 2:6 nti Mukama waffe Yesu Kristo yali mu kifaananyi kya Katonda. Bakolosaayo 1:15-17 Pawulo anyweza ng'alaga nti Kristo kye kifaananyi kya Katonda atalabika ate era omutonzi w'ebintu byonna. Bakolosaayo 2:9-10 eraga nti obwa Katonda bwonna buli mu mubiri ogwa Kristo Yesu. Bebbulaniya 1:3 enywereza ddala nti ebintu byonna byatondebwa okuyita Mukama waffe Yesu Kristo, era ne zimalayika zigenda mu maaso n'okubeera nga zikola ki? Zisinza oyo. So tujjukire bulungi nti endagaano yaffe empya egaanira ddala okusinza okwa bamalayika. Bakolosaayo 2:18 ne ku Ebikula 22 olw'omunaana paka olw'omwenda. N'ate endagaano yaffe empya etulagira okusinza Mukama waffe Yesu Kristo ekisonga ku bwakatonda bwe. Ensonga lwaki Bafilipi 2:10-11 eragira ddala nti yaweebwa erinnya erisingira ddala amannya gonna, era buli lulimi lwonna lugwanidde okubeera nga lwatula nti Yesu ye Mukama mu ggulu, ku nsi ne wansi w'ensi, na buli vvivi lyonna okubeera nga ligenda mu maaso n'okuvuunama eri Mukama waffe Yesu Kristo. Ebyawandiikibwa bingi nnyo tetusobola kuba nga tubimalayo, byonna binyweza ensonga gye tuyita obwa Katonda obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mu bufunze bwe tuba tutunuulidde ku kye tuyita obw'omuntu obwa Mukama waffe Yesu Kristo okuviira ddala mu byawandiikibwa, tugwanda okusookera ddala nga tumanyira ddala nti obununuzi bwaffe tebwandisobose kubeerawo singa Mukama waffe Yesu Kristo teyafuuka ekiweebwayo ku lw'abo bonna aboonoonyi ku musaalaba. Ensonga lwaki Yokaana 1:14 etulaga nti ekigambo ekyali olubereberye kimala ne kyambala omubiri. Bw'oba osomye Matayo 1:21 etulagira nti Maliya yali wakuzaala omwana era yali wakuweebwa erinnya erya Yesu Kristo, ekitegeeza nti yali alondeddwa okujja okufiirira ebibi eby'abantu be. Era bw'osoma Matayo 2:28 etulagira ddala nti ye mwene yali okuyita mu musaayi gwe n'omubiri gwe yali agenda okubeera nga atandika endagaano empya esobola otuviirako okuba nga tusonyibwa ebibi byaffe. Era tulabira ddala ne mu lusuku olwa Getsemani nga alagira ddala nti ekyali kimuleese si kirala kwe kubeera nga akwata ekikompe ekyali kijjudde obusungu bwa Katonda okuba nga akinywa ku lwaffe. Yokaana 1:29 eraga nti Yokaana Omubatiza bwe yamulengera n'agamba laba akaliga ka Katonda akamalawo ebibi eby'ensi eno. Yokaana 3:13-17 eraga nti Katonda bwe yayagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu Yesu Kristo amukkiriza aleme okuzikirya wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kati twerabidde Baluumi 5:8 enywereza ddala ng'eragira ddala nti Kristo Yesu ne bwe twali nga tukyali boonoonyi, Katonda bw'ati bwe yalaga okwagala kwe eri ffe nti ne bwe twali nga tukyali boonoonyi, Kristo yafa ku lw'ebibi byaffe. Era yo y'omu ayogerwako mu Baluumi 8:32 Katonda aterekereza kino kyonna wabula n'awaayo omwana we okufa ku lwaffe. Bakolinso 2:5-19-21 naye enywereza ddala n'eraga nti ate amanya kibi bw'atyo bwe yafuulibwa ekibi ffe olutooke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda nga tetwerabidde
Makolinso 2:29 eraga nti eyali omugagga yafuulibwa omunaku ku lwaffe ng'atwala ensonga ebibi byaffe. Mafilipi 2:5-9 eraga okufa kwe yafaamu okw'abanyazi naye ng'ekyo kyonna yali akikola ku lwaffe. So ezo zonna ensonga ziraga obuntu obwa Mukama waffe Yesu Kristo, ate enjiri zonna ennya nazo zigendera ddala maaso n'okulaga obuntu obwa Mukama waffe Yesu Kristo, era ziragira ddala ekkomo ery'obulamu obwa Mukama waffe Kristo, ekkomo eryo nga liri ku luuyi olw'obuntu bwe, nti yalumwa enjala nga naffe bwe tulumwa enjala abambadde omubiri. Matayo 4:2. Yakoowa nga naffe abantu abambala emibiri bwe tukoowa. Bw'oba osomye Yokaana 4:6. Era Bayibuli etulaga obulumi bwe yalimu n'okunyolwa ku ntaana eya Lazaalo. Yokaana 11:3-5. Era Bayibuli etulaga okubeera nga yagenda mu maaso n'okubeera nga ayita mu mbeera ey'okulumwa ennyo bwe yali mu Gesemani, nti embeera eyo ekiikira abantu bonna nga tuyina okunyolwa n'okulumwa. Era yakemebwa n'ateekebwa ne wansi w'okunyigirizibwa nga ffe ffenna. Bebulaniya 2:14-17 ne Bebulaniya 4:14. So ebyo byonna byayita Mukama waffe Yesu Kristo mu buntu bwe bituweera ddala obwesige tusobola okugenda eriye akadde konna. Mu buvumu obw'amaanyi tumanyidde ddala nti tusobola okufuna obuyambi okubeera nga tuyita mu ebyo byonna ebitusoomooza, kubanga tugenda eri oyo eyatusookera ddala okuyita mu mbeera ezo zonna, era ategeerera ddala obunafu bwaffe. Bebulaniya 4:16 enywereza ddala nti kaakano tugguliddwawo olujja okusembera Namulondo ey'ekisa, okubanga tufuna obusaasizi n'obuyambi mu kiseera eky'okwetaaga. So nga tumaze otunuulira ebyo byonna tumaze otunuulira okuviira ddala mu byawandiikibwa ebikwata ku buntu bwa Mukama waffe Yesu Kristo, kwata ne ku bwa Katonda bwe, kikulu nnyo ffe okubanga tumanyira ddala nti enjigiriza ey'obusatu bwa Katonda n'enjigiriza ey'okwambala omubiri n'enjigiriza ey'okwambala omubiri okwa Mukama waffe Yesu Kristo bitambulira wamu era bya luganda, obuntu n'okwambala omubiri. Era enjigiriza ey'obusatu bwa Katonda ennyonnyola era n'erangirira nti Yesu omuntu yali 100 ku kinnaakyo Katonda. Yesu omuntu yali 100 ku kinnaakyo Katonda. Ate era enjigiriza eya Mukama waffe Yesu Kristo okujja mu nsi muno n'ayambala omubiri erangirira ng'era itegeeriza ddala bulungi nti oyo Yesu Katonda yali 100 ku kinnaakyo omwana w'omuntu, oba yali 100 ku kinnaakyo omuntu. So byebyo nno bye tuyita ebikula ebibiri ebya Mukama waffe Yesu Kristo, 100 ku kinnaakyo Katonda, 100 ku kinnaakyo muntu, nti mu muntu omu mulimu ebikula bya mirundi ebiri. So nga tusemberera okuba nga tumaliriza, njagala ate era mbeere nga neeyambisa ebiwandiiko eby'ekkanisa ebyakolebwa oluvannyuma ennyo nga abatume bamaze okuba nga bagenda mu kyasa ekyokusatu ne mu kyasa ekyokuna, nti okusoomoozebwa okwala mu biro by'abatume kumala atya ne kulabisibwa buto oluvannyuma ennyo nga abatume bamaze okuvaawo. Lwaki? Bino bikulu bya kutegeera nti tewali njigiriza nkyamu leero gwe nange gye tugenda okulaba mu kkanisa nga tebangawo. Ebintu biri kweddingana buki bweddiŋŋanyi. Ensonga lwaki mu njogerera bulijjo bagamba nti abatamanyi byafaayo bamala ne baddiŋŋana ebyo ebyaliwo. Bw'oba toyagala kuddiŋŋana ebyo ebyaliwo, faayo nnyo otegeere biki ebyali bibaddewo, oleme okuddiŋŋana ensobi ze ezimu ezaakolebwa abalala. Bwe tuba tutandise n'ekyasa ekyokusatu era mu mwaka ogwa 325 oluvannyuma olw'okufa n'okuzuukira okwa Mukama waffe Yesu Kristo, waliwo olutuula oba olukuŋŋaana olwaliwo lwe tuyita the council at Nicaea. Ki ekyali ku Nicaea? Lwaki Abakristaayo ab'enjawulo baakuŋŋaanira mu kitundu kino ate era
ne bebeera nga ekiwandiiko kyabwe kiyitibwa The Council at Nicaea mu kyasa ekyokusatu 325. Abakristaayo bwe baali batudde ewamu baatuula ewamu okuwakanya kye tuyita Arian. Sigamba zi alien abamu mugenda ne mujjula firimu. Waliwo omwami yali ayitibwa Arian, Arian. Ensomesa eno ya Arian eyali enkyamu ennyo yali esomesa nga eraga nti Yesu Kristo ye yali ekitonde kya Katonda ekibereberye. Yesu Kristo yali ekitonde kya Katonda ekibereberye. Era ekkanisa bwe yali ekuŋŋaanye mu mwaka ogw'325 yagenda mu maaso n'okubeera nga ekakasa nti Yesu Kristo yalina ebyali bimunnyonnyola byonna byali bye bimu n'ebya Kitaffe ali mu ggulu. Era ekkanisa yagenda ddala mu maaso n'okuba ng'enyweza nti tewaliwo bakatonda babiri wabula Katonda omu, era ne balagira ddala nti enjawukana eri wakati wa Kitaffe n'Omwana eri mu masekkati ag'obumu ogw'obwakatonda bwabwe. So Arian, omwami ono ayitibwa Arian, era yalina naye abagoberezi. Ye bwe yali asomesa yalaga nti Yesu yali kitonde kya Katonda ekibereberye eky'enkizo ennyo. Era n'olunaku olwaleero waliwo abantu abakkiriza ng'omwami oyo gwe tuyita Arian, era bagenda maaso ne bakiyita The Arian Heresy. Nga abantu olunaku olwaleero be bantu abayitibwa ba Jehovah's Witness. Mulimu n'okutabulwa mu kanisa eza SDA nga balaga nti Yesu yali Angel Michael. Ebyo byonna bikyamu. Era ekkanisa ku Nicaea akabonda ako akaali katudde kakakasiza ddala nti Yesu okubeera nti ye mubereberye, ye mwana omubereberye yekka owa Katonda, kyali tekitegeeza nti yatondebwa. So ensonga eyo ne bagigusiza ddala. Kati gwe yenna awuliriza bino, naawe bino olina biyiga butaddiŋŋana nsobi ezo ez'okulowooza nti Yesu yali kitonde, ez'okulowooza nti Yesu si Katonda. Abakristaayo banno abaakusooka okutambula ku nsi kuno nabo bwe baali batudde oluvannyuma lw'emyaka emingi nga batume bamaze okuvaawo, baddayo okubeera nga banogaanira ddala ensonga ne batunuulira ebyali byagenda maaso okusomesebwa abatume era bye baanyweza. Ne balagira ddala nti tewaaliwo kintu kyonna kyali kifuula Yesu okuba nti yali wanjawulo ku Kitaffe, wabula nga balaga nti ekyo kyonna ekinnyonnyola obwakatonda obwa Kitaffe bwe bwakatonda obw'Omwana. Waliwo ate era olukiiko olwatuula mu kyasa ekyokuna era baluyita olutuula olwa The Council of Chalcedon. The Council of Chalcedon mu mwaka ogwa 451 oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Abakkiriza bwe baali batudde, jjukira buluwulira kanso zino kitegeeza nti waliwo ensonga eyali ey'okugonjoolwa. Abakristaayo baddamu nate ne batuula oluvannyuma lw'emyaka emingi ennyo, kubanga mu 325 waliwo ensonga y'okugamba nti Yesu yali kitonde. Kati ate ekkanisa bw'etuula mu 451 ensonga gye baali bagenda mu maaso n'okuba nga baayagala okugonjoola y'ensonga eyali inamu embeera ey'abantu okugamba abaali baleese ensomesa egamba nti okwambala kwa Mukama waffe Yesu Kristo omubiri. Y'ensonga eyali mu 325 ensonga yakubeera nga bakakasiza ddala nti yali Katonda. Mu 451 ensonga yakakasiza ddala nti ate era 100 ku kinnaakyo yali muntu. Era ekkanisa yawakanya obubinja obwali obw'emirundi ebiri obwagolokoka mu biro ebyo. Akabinja akasookera ddala tukayita Nestorian Heresy. Nestorian Heresy. Ng'era Nestorian ono nti bw'olya Nestorian kiba kitegeera nno omuntu yali muntu naye olw'enjigiriza ye enkyamu. Enjigiriza ye enkyamu etuumibwa wansi wa linnya lye. Era akabinja kano akaakulembe omwami yayitibwa Nesto. Kaali kalaga nti Mukama waffe Yesu Kristo yali wa ndabika bbiri. Ko kaali tekoogera ku bikula naye kaali koogera ku ndabika, nga kalaga
nti Mukama waffe yali mwana wa Katonda ate era yali muntu nga wandabika bbiri. Kitegeeza nga ofunze osobola okugamba nti bw'oba omusanze osobola okumulaba nti leero n'omulaba ng'omuntu ate enkya n'omulaba nga Katonda. Akabinja ako akaakulibwa Nesto kagenda mu maaso n'enjigiriza yaabwe, nayo ekkanisa yagenda mu maaso n'okuba nga ekola ki? Nga ewakanyiza ddala ekintu ekyo. Akabinja ak'okubiri nga aka Nesto akaali kalaga nti Mukama waffe Yesu Kristo yali wa ndabika bbiri, era endabika ebbiri ezo zonna nga ziri wansi w'omubiri gumu. Akabinja ak'okubiri ke tuyita Eutychian heresy. Eutychian lyerimu n'erinnya lye tumanyi mu kitabo eky'ebikola by'abatume, erinnya ery'omwami ayitibwa Eutycho. So akabinja kano aka Eutycho tetugamba oli mu bikolwa eby'abatume oluvannyuma lw'emyaka emingi, ko ke kabinja akaali kagenda mu maaso n'okuba nga kasomesa nti obwakatonda bwa Mukama waffe Yesu Kristo bwabuzaawo obuntu bwa Kristo. Bwabuzaawo obuntu bwa Kristo. Obwakatonda bwe mu bufunze bwamira kye tuyita obuntu bwa Kristo. Kati bw'oba otunuulidde mu kyasa ekya 451 balyanga abaalinako amazima ge bali naye ng'ate bulimba bwereere. Era bw'oba otunuulidde gundi eno Eutychian heresy y'emu erabikira mu kabinja leero akatandise okugolokokera ddala n'ofuna obuganzi. Akabinja ako akayitibwa ekibinja ekyo ekiyitibwa ekya Phaneroo Ministries. Bayina enzikiriza eno ey'okubeera nga tebarecognizinga oba tebassaamu nnyo kitiibwa buntu bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era bo bwe basoma ebyandikibwa nga Bakonse 1:17 nti omuntu yenna bwegatta ne Mukama waffe Yesu Kristo bafuuka omu, bo balabira ddala nga bafuuka ba Katonda. Era olukuŋŋaana olwali ku Chalcedon lwawakanya Nestorian ne luwakanya ne Eutychian heresy zino. Era ekkanisa eyo oba okuŋŋaana okw'Abakristaayo ku Chalcedon baawandiika nga baanukula nga bagamba nti baali bakakasiza ddala nti yali omu naye nga ayina ebikula bya mirundi ebiri. Nti baakakasiza ddala nti waliwo Yesu omu nga ayina obwakatonda ng'ayina n'obw'omuntu mu muntu omu. So ekkanisa ekyo n'ekinyweza. Ekyokubiri, ekkanisa n'enyweza ng'ewandiika nti ebikula ebibiri ebya Mukama waffe Yesu Kristo byonna byali kimu mu muntu omu, owatali kutabulwatabulwa, owatali kwawukanyizibwa newankubadde okugabanyaamu, era nga buli kikula kyasigaza ebikinnyonnyola bw'ofunze nga ebyo byonna ebinnyonnyola obwakatonda bwe Yesu yabisigaza, ebyo byonna ebinnyonnyola obw'omuntu bwe era yabisigaza. Tewaliiwo bwakatonda bwa Kristo bwe bwamirira obuntu bwe, ate ate waliwo obuntu bwe bwe bwamirira obwakatonda bwe. So ekkanisa ebyo nabyo neegenda ddala mu maaso n'okuba nga ekola ki? Enywereza ddala ensonga eyo, era neeragira ddala nti nga bwe kyali luli nti Kristo yasigaza obwakatonda bwe n'obuntu bwe, bwe kityo bwe kiribeera paka era paka ne ku lunaku olwaleero, nti mu muntu omu mulimu ebikula bya mirundi 10 ku kinnaakyo Katonda, 10 ku kinnaakyo muntu, nti tebiriimu kubeera nga bitabulwatabulwa, kwawukanyizibwa wamu ate era n'okugabanyaamu. Era ekkanisa n'eraga byonna byali mu muntu oyo eyava mu Galili. Omu ku batheologia mu ggwanga ery'Obungereza kaakano nga mufu yali ayitibwa J.I. Packer yannyonnyola n'alaga nti enzikiriza yonna etassa ssira ku bwakatonda n'obuntu obwa Kristo Yesu, enzikiriza eyo si ya Kikristaayo era tewalina kubeerawo nsobi yonna ku ekyo. So kuno kulabula eri mmwe mwenna abali mu bubondobondo obw'enjawulo si kibi. Nange eno gye nkuŋŋaanira waliwo abantu be tusobola okugamba nti tuli ba kkanisa emu oba tulina we tukuŋŋaanira ffe ffenna wamu. Ne tulina otegeera nti
yonna gye tukuŋŋaanira eyo kitundu kyonna gy'ovaamu kakasa nti tuyinza okuba twawukana ebifo bye tukuŋŋaaniramu naye tukkiriziganya ku ebyo bayibuli byeyogera. Amannya ag'obuweereza bwaffe si kikulu naye bye tusomesa bikkiriziganya n'ebyo bye tulaba mu byawandiikibwa, bye tulaba nga byakkirizibwa abakristaayo bonna mu byasa eby'enjawulo. Bwe tubeera nga bye tukkiriza byawukana n'ensomesa ya bayibuli n'abakristaayo bye banywererako mu byasa eby'enjawulo, bayibuli si ey'okukyusa n'ebyo abakristaayo bye bakkiriza si bye by'okukyusa. Ffe abalina okukyusa tudde ku bayibuli byesomesa. Sobola kusukka wano alina amatu awulire era n'ow'amagezi ategeere, yeetaaga okuba nga olinamu obubinja obw'enjawulo bw'olina okubeera nga weeyawulako odde ku musingi ogwa bayibuli. Kikole ku lw'emmeeme eyo. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kyeyongere okubaamu nammwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'anaabakkiriza tunaddamu ate era okubeera nga tusisikana omulundi omulala.